Pakasa ekutuusibwako Directorate of Industrial Training DIT yaweebwa olukusa olw'okuteekawo omutendera ku masomo 8 aga pre-vocational DIT promoting employable skills. Business eya habo ze zimu ku business abantu ze betanidde ensangi zino olw'ensonga nti okijja waka ne bakugamba nti omuntu wanywa omululuuza awona omusujja, omuntu akozesa kawunyira awona ssenyiga. Era leero mu program Pakasa twagala tukozesa obubaka bw'olina ku ddagala ery'obutonde. Okifudde otya business? Nkwaniriza ku program Pakasa, nze Omumbejja Ndagire Leila, tulina abakugu mu kiti kino era be bagenda okulambulula ku mulamwa guno ogw'okwongera omutindo ku business eya habo oba eddagala ery'obutonde. Mu kupakasa kwaffe okw'omulundi guno tulina abakugu okuli Omulangira John Kakungulu wa Lugembe eyakuguka mu nkulembera ya business muwalina masters ekimanyiddwa nga MBA okuva ku ttendekero lya Oxford ne masters mu public administration okuva ku Harvard. Mwami wa Lugembe yeebuzibwako ku bya business ng'alina obumanyirivu mu kukulembera bannamakolero ne business entonotono nga Uganda Small Scale Industries Association. Wa Lugembe asunsula n'okusisimula banna business mu African Entrepreneurship Award, mu Pakasa Youth Awards ne ICCO Agribusiness Challenge nga yatandika ne Cardiff International College of Business and Vocational Studies. Omulala ye Mwami Sonko Richard Joseph, omutendeke alina degree mu bya science, diploma mu by'eddagala ne workers pass level ey'okubiri okuva ku DIT. Mwami Sonko musawo ajjanjaba abalwadde ba kkookolo ayitibwa chemotherapist era secretary wa National Union of Natural Products and Development. Olw'obumanyirivu buno abakugu baffe tubawa amato. Nkwebaza okwekumira ku program ekutuusa ku kufuna amagoba gekuwa obubaka obukuyamba okusalawo mu business. Ekyo kyonako olwaleero essira tulisimbye ku ddagala ly'obutonde. Olikozesezza otya okulifuula business? Ye mwana wattu obanga olina obubaka ku ddagala lino ery'obutonde okoze otya okwongerako omutindo okufunamu ssente ng'abantu ab'enjawulo be tulaba abeera nga be bakugu be tuli nabo. Era ngenda kutandika n'omukulu John wa Lugembe. Tukwaniriza ku program Pakasa. Nesimye nnyo okubeera wano era abatulaba mbaniriza programu yaffe nganze eno ya Pakasa. Okay, ku luuyi luno tulina omukugu yagenda kukubaganya birowoozo atubuulira obukugu obuli ku business ero. Tukwaniriza sebo. Nange mu ngeri y'emu neesiimye okubeera nti nno ndi wano ku programu ya Pakasa gye mbadde mpulira obuwulizi naye nga njayaana okugyetabamu. Nze Sonko Richard akulira abasawo abeegattira awamu National Union of Natural Products Development, ekitongole ekitwalibwa omukugu Dr. Nambatya Mary Grace, Director wa Natural Chemotherapeutics Research Institute ewandegeya. Tweyanza nnyo mukulu, nja kutandika naawe olw'ensonga y'obukugu obwo bw'olina. We twogera ku ddagala lya habo tutunuulidde bintu nga ki? Oba we tuba nga twogera ku business eya habo? Bwe twogera ku ddagala lya habo tutunuulira ebintu naddala bye tuyita obutonde bw'ensi. Bangi nnyo balowooza nti habo biba birime byokka. Naye ffe abakugu tukigaziyaamu ne tugamba nti n'obutonde bw'ensi kitwaliramu amazzi, kitwaliramu amayinja, ate kitwaliramu n'ebimera, ate n'ebisolo. Ebyo byonna bisobola okuvaamu eddagala lye tuyita habo. WHO edifininga habo nga ebintu ebiva mu mitendera egyo gyonna. Kakati omuntu ayagala okukola business eya habo, njagala tutandike n'ebyangungu ng'amazzi. Okozesa otya amazzi okukakasa nti nno okolamu eddagala erya habo? Ffenna tukimanyi nti n'amazzi bwe bulamu. Ekyo ndowooza n'omuntu owa bulijjo oba tagendangako wantu wonna wayitibwa ssomero akimanyi nti n'amazzi gabeezaawo obulamu. N'olwekyo amazzi gatandikirwako. Kati okutwalira wamu eddagala erisinga erya habo kyenkana nga 90%, bwe tuba tulikola tulina okweyambisa amazzi okusobola okukola extracts ze tuba twagala okukola, kubanga habo ezo zimulaba zibaamu ebirungo ebijjanjaba omuntu oba ebijjanjaba ebisolo. Naye ebirungo ebyo byetaaga okubeera nti nno
bidilutingibwa proportionally n'amazzi. Kati amazzi ago ngera bwe tumanyi ffenna galimu empewo ey'obulamu. Munnasayansi atugamba nti bw'oba oyogera ku mazzi olina okwogera ku mpewo eyo oxygen, erinnya ly'amazzi kye litegeeza. N'olwekyo nga bw'eyitibwa empewo ey'obulamu kitukakatako bulungi nti eddagala eryo bw'olitabulamu amazzi lifuna ekirungo ekyo kya oxygen gye tuyita empewo ey'obulamu, era eritambuza w'oba olitadde wonna mubiri gw'omuntu okusobola okutuuka gye lituuse. Nga tumanyi bulungi nti nno empewo eyo lyerimu ku ddagala erisingira ddala, era n'omuntu bw'aba anaatera okufa bagamba nti no bamutaddeko oxygen asobole okubeerawo. Kati ate bwe tuliteeka mu habo then ate awo kiyitirira. Tweyanza nnyo omukugu, tugenda kuddira oyongere okulambulula ku bintu eby'enjawulo ebyekuusa ku ddagala ly'obutonde. Omukulu Mwami John Walugembe, ku sayidi eya business, abantu bano aba habo okufuna oba bakola ebintu eby'obutonde, biki ebisookerwako bye balina okukola? Kati ekisooka wano tumaze ebbanga nga abantu abakola ebintu bya habo tubayita abasawo abaganda. Kale ng'abantu balina engeri gye babigattiramu, abamu balowooza bya bulogo, abamu balowooza byaki, kwegamba ne weesanga nti tebanyonyodde bantu nti lino ddagala eddagala lyonna, kuba na lino byonna bye twogerako gana amakerenda ge tugula ebweru nago gava mu ebyo, lwakuba bali batusinza tekinologiya nga basobola okuyonja ekintu kyabwe. Naye ffe oli n'akuleetera ebikoola byonna nga mwe muli amayinja, mwe muli ettaka, kwegamba n'owulira nga tulina namaanyi kolaki kumira ddagala eryo. Kale n'olwekyo abantu baffe abakola bizinesi eno bateeka okwejjamu ekyo, bategeere nti eno bizinesi nga bizinesi endala yonna. Ne president ennaku zino abadde ayogera ku kintu mu lufuutifuuti kye bayita pathogenic economy, kuba abasajja bwe twalina juzi obulwadde bwa ssennyiga omukambwe COVID-19, abasajja batuguzizza vaccines, batuguzizza ki obuwanana bw'essente. So kitegeeza nti naffe mu bino bye tukola ebya habo naye bisobola okufuna akatale wano n'ebweru, naye nga tubitaddemu emisoso egy'enjawulo okulaba nti abantu baffe bakasitoma oba abalwadde baffe basobola okulitwala mu maaso ate ne batandika okulyeyunira. Ali ku program Pakasa, okusinziira ku bakugu be tuli nabo, ensonga eya habo ekisinga okubeera ekikulu kwe kwongera omutindo, era ng'omubala gwa program Pakasa we tukugamba ekintu tokiwa muntu nga kikyafu, ekintu tokiwa muntu nga kiri mu packaging eyeesitaza. Tugenda kulaba emboozi yaffe esooka ekyo ky'olunaku olwaleero, naye bwe tudda tulabe okoze otya amagoba mu bubaka bw'olina ku ddagala ery'obutonde. Tovaawo. Omutindo tegukoma ku bintu gye tulaba n'amaaso gaffe, naye n'eddagala lyongerwako omutindo nga musawo Helen Gaggawala ayitibwa BIGGI bw'akikoze. BIGGI atendekeddwa DIT eyakwatagana n'eddagala za tekiniko eyamuwa certificate oluvannyuma lw'okwongerwako obukugu mu by'eddagala. Kaatwaga olugendo olw'okwongerwako obukugu mu by'eddagala lya habo oba ery'ekinnansi. Nga sinnafuna bukugu, embeera teyali nnungi kubanga n'abalwadde bennyini nga babuuza ebibuuzo ebimu omusawo by'otasobola kuddamu, akubuuza nnyo obudomola bumeka tinywa paka lw'onoowona, naye kati nsobola ekibuuzo ekyo kiddamu obulungi. We nali sinnafuna bukugu ne certificate ya DIT, amazima okusooka eddagala twaliteekanga mu bucupa bw'amazzi bu mineral water, nendooza mu bumanyi nga tekubeerako na lebo ng'oteekamu buteesi n'owandiisa kimaaka n'omugamba nti kabootongo. For instance, ng'eddagala lyennyini oliyita kabootongo nga teririna linnya. Naye olw'emisomo egize gitegekebwa nga nze njatendika, nze omu ku bantu abaze batendinga emisomo DIT gye zeetegeka, nsobodde okutuuka ku mutindo nti nsobola okuwa eddagala erinnya nga bw'olaba lino lya allergy, kati twaliwa erinnya nti sayina. Ate DIT ezze okutendeka ebintu bingi ne tufuna ne dosage, naye ng'edda kugamba omuntu nywa ekikopo kiramba nga naawe omusawo kennyini oteebereza, naye kati tulina dosage tugamba nti nywa miruzi 10 emirundi 3 olw'emisomo gye tuze tusoma. Bizinesi ey'okujjanjaba abantu weewaawo bizinesi naye erimu n'omukono gw'okwagaliza.
ekigendererwa kyange kale kanjogere kunze abalala simanyi kyawe si kufuna bufunyi ssente naye n'okufuwa omuntu eddagala naawona nakyo owulira nga kirungi. Certificate ya DIT enyongedde kinene nnyo kubanga nzize nkyusa mu kupaakinga mu kulirima eddagala buli kimu nze njiga nnyingi kubanga luli nga simanyi ddiru onoga eddagala naye DIT nasobola okufuna training nti eddagala balinoga ku makya ng'omusana tegunnayaka nga terinafulumya nutrients. Njize ebintu bingi tuyinza okuva mu kulirima mu kulikungula mu nnimiro mu kulipaakinga byonna tuze tulirima. Okubiriza abafumba n'okutunda eddagala ly'ekinnansi okusoma naye omutindo gwongererwako wa? Omutindo wengongerera mu bizinesi yange mu training zino zenzize nsoma through DIT wenyongereddemu omutindo kati ntuuse ku ssali okuba nti nkola sirapu nkola capsules njize kuba ku Biggi tukola massage ez'enjawulo njize massage ez'enjawulo n'okwetabulira eddagala eryo nti wemba kukola massage ngenda okumala okukola massage nga n'obulumi bugenze njizemu obukodyo bungi n'okwongera omutindo kuba mu kwongera omutindo omulwadde awona mangu n'ensi eri ku speed abantu abedda basobolanga okunywa gama namba ey'omululuuza naye kati wakakati wemugamba gama namba gaba musawo nja kudda kati naffe ne twongeramu omutindo nti omuntu onywa miruzi 10 eddagala nesobola okukenenulamu emigaso giri gyokka omulwadde gyandyetaaze. Bino tubifunye mu training naddala ffe aba Biggi Herbal Clinic. Buli kaseera okuba nti nyongera ku mutindo sidda mabega wabula nzira maaso. Then okwongerako additional therapies nga ku Biggi tukola acupuncture tuteekako obuyiso ku bantu ne tubateekako omuliro obuyiso tubujjamu obulumi omuliro nagwo gutta obuwuka mu mubiri then ne smoke massage bwe bukodyo bwenzija nnyongeramu ate omutindo nkyagwongerayo sigenda kukoma wano. Musawo ofuna ate mu mulimu gw'obujjanjabi obw'eddagala ly'ekinnansi? Business ya herbal osobola ogifunamu first ekisookera ddala olina okuba ng'ogyagala kuba si byangu kubanga kizibu oba tokyagala tojja kiyiga olina okusookera ddala ku ttale okuyiga eddagala n'emigaso nekiki kyebiwonya bw'oba obyagala osobola okubiyiga bw'omala okubyagala ekituba tokyagala tosa kiyiga okyagala then osobola okiyiga bw'okiyiga osobola okifunamu. Abakulaba bawo obubaka obasimula? Obubaka obusembayo bwenjagala okuwa gwandaba ku Bukedde TV olwaleero nti omulimu gw'okola weekwate DIT balina obukugu obuli international bajja kubangulamu ekyo ky'olimu ojja kikugukamu. Nze nali manyi sekta ya habu tebagirinira nakyewunya nokyewunya neŋŋamba buli omulimu gw'olimu oba gwa woteeri bamanyi banaakuvugira okufumba emmere ennungi oba gwa kuwerudinga bamanyi bajja okutuusa otandika okukola matiri ezisingakawo. Nze kuba mukula oba oli mukubi wa bipande bajja kujja ku bino ebyokuwandiika bakuze ku bino ebiro nze ndaba nga DIT balina obukugu bwonna. Mukyala Biggi omuwulidde gwe wenna afumba n'agenda okutandika okufumba eddagala fuba okutendekebwa ate oyagala ekyokola ojja kweyagalira mu bujjanjabi obufuna ng'olina ne certificate. Okusinziira ku mboozi ey'omukyala Biggi ekulagira ddala nti w'oyongera omutindo ku kintu oyinza okuyita mu nsabika oyinza okuyita mu kirungo n'okweyongerako okusoma ofuna ssente nnyingiko okusinziira emabegako embeera gye wali olimu. Omukulu engeri gy'oli omukugu njagala otunnyonnyole abantu abasinga batugamba eno bizinesi eya haba efuna kiralo era ne mukyala Biggi yatugamba nti teyejjusa. Kituufu? Kituufu ddala era saagala kukirumamu kubanga ffe tugamba nti ebintu bye tukozesa nga habo tubijjamu nakyo oba God's Pharmacy. God's Pharmacy y'ensiko ate ensiko eyo nazi kuno okujja kati ebintu ebigenze bikyuka nga muli ogenda n'ojjamu ekintu ne watabaawo nakuba ku mukono kubanga nsiko. Kakati ebintu ebisinga ebyo ebikola habo tubijja mu nsiko awo kitegeeza nti spending mu area eyo tebaawo nnyo naye nga bw'okiyadingako value n'okituusa ku mutindo ate kivaamu ekyamaanyi ennyo ate nga initial cost tezaabaddewo kubanga kati ogambe nti olina omululuuza nesikakasa nti nowagenda n'olimu omululuuza anyway kujjako wagusanga busanzi ate era ne bw'oba ogukuulayo tewali muntu agenda kukubira nduulu wabula gw'ogenda n'ogwongerako value
era ekyokwongerako value era bwe tugenda okufunira ennyo DIT kyekoze kati muffe nti DIT etwaseesinga nekakasa nti ddala mu butuufu ebintu ebyo tubyongeddeko value ate mu ngeri esaanidde. Mukulu wa Lugembe yagambye nti ekyo kyetulwanyisa okusobola okufunamu ssente okugyamu ebyo ebitasaanidde ng'amayinja naki. Kakati assessment eyo gye tufuna eba egezaako okwaseesinga nti oba kyetukolera ddala kituufu era nkakasa nti ne bannaffe bemuwulira abafunyeemu ennyo betwala ng'abagagga nga Mukyala BIGGI n'abalala bangi bayise mu DIT olw'ensonga nti babadde batereezezza omutindo. Okutereeza omutindo mu bizinensi eno eya habbo njagala tulambulule katukozese ku bintu ebya bulijjo. Of course kale nja kusimba nnyo essira kumululuuza kuba gwe nkuze gwe baŋŋamba bazadde bange ne bakulu bange nti guwonya omusujja. Njagala okugifuula bizinensi oba njagala okufunamu ssente ziwererako ddala mu bizinensi ey'obutonde nkola ntya? Kakati okutereeza omutindo ogwo kubanga okuva edda n'edda lyonna wagendanga n'onoga omululuuza wholesale n'ogukamula n'ogunywa kituufu gwakuyambanga naye habo yonna hole siga nti yonna eba nnungi mubaako ebintu ebimu ebitasaanidde kukola ki kuteekebwa munda ya muntu nga bijja kutuleetera bwe tuyita obuzibu oba kye tuyita side effect. Kati okutereeza omutindo weeyambisa ebitongole ebiriwo gavumenti byetuteereddewo nga nakyo Chemo Therapeutics Research Laboratory oba n'ebitongole ebisubsidizing nakyo eyo nga bw'ogamba National Union of Natural Product Development n'ebirala ng'ago ge galinga amasomero gwe abadde abikolera eka mu ngeri eyo g'oyinza okugyamu ate ne bakuyigiriza engeri gy'otereezaamu omutindo. Ekyo tukiyita mu lulimi lwaffe tukiyita good manufacturing practices course tuyita good manufacturing practices ebintu ng'obyadingako value kale otandikira mu nnimiro gy'obinoga n'ogenda gy'obikungulira gy'obyanika n'engeri gy'obisabikamu okubituusa ku muntu ayitibwa omulwadde ate n'engeri gy'obiprescribingamu kubanga oluusi wanywanga kikopo kirambe eky'omululuuza naye kyakuyambanga by chance ne ku mulundi guno ate tulina nti nonywa kino nywa doozi bweti ne bweti kati kwe kutereeza omutindo kati DIT neeyingirawo nekubuuza nekola assessment okulaba nti oba ddala bali bye bakusomesezza obituukiriza kakati awo n'eryoka okuta n'ojja mu nsi n'otandika okunoga ssente. Omukulu John Walugembe njagala twogere ku kuvuganya mulimu guno engeri gye kiri nti abamu obubaka babujja waka ne bagezeseza kubeera waka n'ababaliraanye ne bikola banguwa mangu okugenda mu katale. Ensonga eno ey'okuvuganya mu bizinensi eya habo tulaba onaalanga oli alanga onaakola kino onaakola kiri omuntu akoze atya okufuna akatale n'akagumya kyewandiise mu food market sustainability mu bizinensi eno? Kati ekisooka nga sitinagenda mu kuvuganya kansooke bw'otumira munnaffe owa BIGGI gwe twogerako tulina bye tusobola okumwigirako. Ekisooka entegeka agenze n'ategeka gundi ye ng'olabira ddala nga famasi yonna bw'enaaba okiwulidde naye olina ogamba nti jjajja agabira mu kasiisira ki eddagala lwaki kuba kati eddagala oba ddagala funa engeri gy'okola ki gy'olitegekamu then n'agira nti teyeesibye ku ddagala lyokka naye akitutte n'awalala kuba kati munnange onayogedde nti si ddagala lyokka wabula n'amazzi obutonde bwonna nga n'emmere kwokoze eki kwotadde kati ye n'agamba nti kankoleyo ne kaporegi k'abaana nteekemu kankoleyo nakano nkole ki so oteekwa okuyiya naye gwe saawa bino otunda ddagala otunda mumbwa kuva ku makya paka lwaggulo gwe otunda mumbwa yokka oteekwa mu luzungu tuyita diversification kyekirala abantu kyebaagala kuba omuntu tabeeraawo nga buli kaseera endwadde zikola ki zimuluma awona kati bw'awona kyekirala kyogenda okukola ki kyogenda okumuwa oteekwa okumuwa something ekya value. N'ekirala BIGGI yasoma ne bannaffe bano tubagambe naye oli buli lwajja nze ndi mwana wa gundi yantwala mu nsiko nandagirira n'akola ki no kirungi yakulagirira naye kati DIT ezze ekugambye nti lwaki oli omuwa ekidomola ky'eddagala okiwulidde
oba otekwamuwa bidomola 2 fine naye goberera standard yen. Secondly, government etaddeyo ebitongole ekya national ekigambo ekyo kya lufuutifuuti kitegeera bulungi naye yitayo nabo bakubangule otegeere ekyokola kyo kiriwa kuba Biggi ono eyo yonna yakolaki yayitayo. Kale bannaffe abali mu habo teweesiba simanya jjajja wange yampa kino ekikolo jjajja yakindekera no. Genda osome otegeere enkola ebintu gye biteeka okukola ki naye mwami Walugembe bamu bagamba nti ekikola ekyo jjajjawo aba yakimulagirira naye nga kikoze ebyakola ku jjajjaawo ate biyinza obutakola kati kuba ensi egenze ekyuka n'ebirime bikyuka kati jjukira nti bakozesa fertilizer biki kati oyinza okwesa nti ekikolo jjajjaawo kyakulekera kati tekikyakolera ddala. Lwaki? Kuba bateekamu bwaba ebintu ebiba bikula balina eddagala lye bakola ki gye babifuuyira. So kyova olaba oteeka ogenda mu laboratory eno bakebere agent eriwo ewonya omuntu number 2 quantities ki then ogende ne mu DIT bajje balabe engeri gy'okolamu then bakuwe certificate yo nti ono byakola ali ku level bweti. Okiwulidde? Kati ebintu ebyo omaze obikola olyoka ogenda ovuganya ate oba ovuganya tolimba bantu kyekyo kyendaba ekira kuba ogenda n'olaba oli najja ku TV wano babukedde obawa n'aleeta ekifaananyi kati olubuto lufaana bwe kati gwatalina sikaani ebyo bitegedde otya. Okiwulidde? So si kirungi kulimba abantu gwe yogera eddagala lukyerikola eddagala lyange liwonya omutwe naye toddaawo ate obwongo buva buno ate bukiba mu bwongo nekiddawa kwegamba at the end of the day abantu bajja kutegeera nti okola ki obalimba bakudduke. Yes. Tweyaza nnyo omulungi ali ku program Pakasa bibyo bitonotono oba oyagala okuvuganya oba okufuna mu business eya habo kola ebintu nga kisukka mu kimu abantu obeere ng'obawa package ate n'ekirala amazima kikulu si mu business ya habo yokka naye ne business endala. Tugenda kuwumulamu katini naye bwe tudda tweyongere okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gy'osobola okufuna amagoba ng'oyongera omutindo ku business eya habo oba omulimu ogw'obutonde. Tovaawo.